Omusumba Bone Musoke owa Great Warning UCC Mukama yebazibwe Musumba Bone Musoke omukadde w'ekkanisa yebazibwe Mukama tulamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeera omulamu. Nina message yo mukwano gwange. Musumba Bone Musoke lwaki Musumba Bone Musoke kiki kyoyagala okutukola ssebo taata? Kiki kyoyagala okutukola? Message eno mugiwe Musumba Bone Musoke owa Great Warning. Amiina. Kiki kyotukola? Kiki ddala muli ddala Musumba Bone Musoke omukadde w'ekkanisa kiki ddala? Mukama yebazibwe. Njagala okwebaza Katonda ku lwa Naluvule UCC babadde n'olukuŋŋaana olwa Great Warning. Mukama yebazibwe. Nina message yo. Waliwo two of your great followers bansabye, in fact mbadde neerabidde naye nenzijukira neŋŋamba kubanga twabadde tusuubiza leero ng'obudde tebunnaba kuyita. Bakwebaza ke kano ka message taata. Baŋŋambye nti twebalize aposo omukadde w'ekkanisa Bone Musoke. Mukama yebazibwe mulungi. Weebala olukuŋŋaana. Bantegeezeza nti baalidde bulungi, baasuze bulungi, baweereddwa nnyo omukisa, ne bagabanako nange bye wabasomesezza bye baafunye. Kye bambuuliddeko simanyi oba kituufu oba si kituufu. Bambuuliddeko ne bagamba nti okuyingira kwabadde kwa bwereere, okusuula nako nti kwabadde kwa bwereere. Kye simanyi oba kituufu, naye bwe kiba nga kituufu Mukama yeebazibwe. Abalokole twagala nnyo naffe olumu ebintu eby'obwereere, naye ate omukadde w'ekkanisa bw'obanga wakikoze bwe kityo ssebo saluti. Nange nabaddeyo nga ngoberera mpola mpola, era mu maaso awo nja kuba nshyalingako n'abooluganda ku kiripu ezo ezabadde mu lukuŋŋaana olwo. It's amazing. It's so amazing. It is so powerful. Lwe nasooka okuwuliriza omukadde w'ekkanisa Bone Musoke myaka mingi gyadda, ebiseera ebyo yali bamuyise mu lukuŋŋaana ekyebando, ekkanisa ndowooza oba ekyaliyo, baalinga bagiyita Passover Harvest Center ewa Bishop Hamani. Eyo mukadde Bone Musoke ng'asomesa ku kiwojjolo. Kusomesa okwo tekuliva mu bulamu bwange, newoli bweyagala otya. Yeeyogera akantu akasino okutusanyusa naguno gwaka. Nali sinaba bitegeera bulungi naye byajja bitandika okukola amakulu mpola mpola, ng'alina erinnya lyakozesa short form eri BMW, Bone Musoke and wife. BMW, Bone Musoke and wife. N'asomesa ekiwojjolo, engeri ekiwojjolo gye kyebbululamu, ekifuuka eggi, nekikola kiti, nekifuuka kiti, nekifula kiti, obulamu bw'omulokole. Naye twaweebwa nnyo omukisa, era kyenzikiriza nti ekintu ekyo ab'e Naluvule bakimanyi bulungi nnyo, owagabanyeeko nabo ku nsonga eyo. Kama akikubalire nkusabira omalirize bulungi. Esala yange yokka, obadde wa mukisa eri ekkanisa ya Kristo mu Uganda n'eyo yonna. Mukama waffe Yesu akikubalire. Ekikulu kya byonna kumaliriza bulungi nnyo. Omulembe guno tulina abantu abalina ebigambo ebituuka ne bikyusa omutima gw'omuntu batono nnyo, batono ddala. Kati tulina bintu bya excitement
bintu bya excitement byokka kucamuukiriza kusanyuka. Kizibu nnyo okuwuliriza endiga eza UCC Naluvule nga zirina enjawulo nnene nnyo. Tebakuliriza man of God, ate naye teyeesuusuumya nnyo. Endiga z'oku UCC Naluvule tezisuusuuta musumba waazo. Eryo bali bogenda okusanga bw'omukwatako nfa naawe. Man of God tasobya. Wali abavuma n'ovuma ne bawemula n'okuwemula. Tubalina ekanisa niyo weeri awo. Kama ebazibwe. Naye mukadde Bone Musoke, I salute you. Kyekyo kyemu nekyembadde nkugamba otukoze bulungi nnyo obutali butono. Nkuwadde ebimuli byo olunaku olwaleero linnya lya Mukama waffe Yesu. N'abooluganda ndowooza ntuusiza obubaka bagenda kubulaba ku TikTok wamwera ne ku Facebook. Mbalamusizaako nnyo mwenna mmannya ag'Omwoyo Mutukuvu. Bwe tumaliriza okulonda njagala kuyisaawo kano nti tusuubira ndi mu kwogerezeganya n'omuweereza wa Mukama ayitibwa Deborah Kitonsa. Mukama yebazibwe. Kama yamanyi okulonda. Kama wabanga akulondedde oyo saba tomulekanga. N'endala nnyingi nnyo Deborah Kitonsa. Tumusuubira mu maaso awo okumukyazaako ku platforms zaffe n'abagenyi abalala, naye tugenda kubeera ne Deborah Kitonsa atuwa omukisa nga tunyumyamu naye obuweereza bwe n'ebirala ebigendera mu kwebifaanaganako byetyo. Tugenda kuba tuyogera ebigambo by'omuwendo, tulabe music ministry yaabwe ne music ministry n'eriwo, lwaki ennyimba zaabwe zikya holding part ennene nnyo mu bulamu bwaffe, emitima gyaffe, naye ng'ate ennyimba z'olwaleero baluyimba leero akawoowo ne kagwamu nga wayisewo wiikisi 2, naye bo ebiseera byabwe baalingawo nga tebalina social media, naye ne basigala nga baholdinga relevance eyo mu bulamu obwa Kristo eriffe. So n'ensonga tugenda kuba twogera ebigambo bingi, tugenda kuba tunyumyamu ate ne tuweebwa omukisa manya ag'Omwoyo Mutukuvu. Mbagala nnyo. Nze Nicholas mbatumiddeko Just Gospel Media Uganda, mbagala nnyo. Just Gospel YouTube channel, mbagala nnyo. Wala eryambuuza Just Gospel kitegeeza ki? Just Gospel Bible esomesa the just shall live by faith. Amina. The just shall live by faith. Nti omutuukirivu wange nabeera mulamu lwa kukkiriza. So we are justified by faith. Mu Baruumi eyo we are justified by faith. So it is just gospel. Mukama yebazibwe. So abamu we bakiwuliriza bakiwulira mu ngeri ndala ti no just gospel nyimba just nyimba, kati abala ne bawulira kagambo just ne bagamba bino bya just Bible esomesa the just shall live by faith. Mukama abawo omukisa. Mbagala nnyo. Nze Nicholas. Amen.